Yes, okay. Mugamba mutya. Tegeeza kuliranye. Sharinga. Twogereko ebino. Sharinga twogereko ebino. Muve mu kulemesa bannammwe bannange, muve mu kulemesa bannammwe. Nkiddamu sharinga, muve mu kulemesa bannammwe. Bannayuganda obwavu bubaluma, abaana bali eyo Uganda obwavu bubalumira ddala. Naffe abali eno ebweru abandi bayambyeko ne bajja ne batandika okukola akasente, mubalemesa, mubogeredde ebifuukule, mupositinga ebintu bingi ku Facebook ebiremesa abaana okujja okukola. Sharinga vidiyo eno twogereko ebino. Njagala abantu nga 20 mbutuufu njagala mubeere ba kiseera, mubeere ba mazima, muleme kulemesa baana bawala, muleme kulemesa baana balenzi kujja kwekolera ssente. Siganye embeera mwe tukolera ebeera mbi, naye ng'akasente tukafuna era kakyusizza obulamu bwaffe. Bangi tukyuse, bangi twali tetulina na ssuubi lya kulinnya ku nnyonyi, bangi twali tetumanyi nti oba olunaku lusobola n'okukya nga tutambulira ku ezino street kwe tutambulira, okitegeera. Naye muve mu kulemesa bannammwe, mikwano gyammwe mugiremesezza. Abantu abali e Uganda mulemeserezza ddala bannammwe kyamaanyi, abakadde abatuzaala nammwe mwennyini, abantu abakulu ku kyalo ba chairman mulemesezza nnyo abaana. Sharinga audio eno etuuke ku buli muntu, okitegeera. Saawa eno wendi waliwo enzikiza, sobola kola live n'obeera ng'ondaba, naye sharinga audio eno etuuke ku oyo ayagala okujja ebweru ategeere kiki enjogerako leero. Sharingira oyo ayagala okujja ebweru, okitegeera, asobole okubeera ng'ategeera kiki enjogerako, kiki enjagala ategeere olwaleero, okitegeera. Sharinga audio eno etuuke ku oyo yennyini, oyo asobole okubeera ng'ategeera mbu lwaki abaana mugenda ebweru. Ndowooza bannammwe mubalaba bagenda balamu bakomyawo mirambo. Njagala mutegeere bannayuganda bannange, njagala mutegeere bantu bange abansingako obukulu ne bensinga, nti okufa kyatteeka. Newankubadde tukolera mu embeera embi batuyisa bubi, tebatuyisa bubi kubanga ne Uganda emirimu egiri e Uganda nagyo era batuyisa bubi, okitegeera. Teri mulimu eguli Uganda nga boosi wakuyisa bulungi, ne Uganda era ssebo bakuboggolera. Njagala mutegeere bannange, okitegeera. Njagala tubeeremu amagezi, njagala tubeere abantu abakozi, tutuuke mu kiseera ekyokwambala engule nga ffenna tulinawo kasente. So tolemesa munno ayagala kujja ku kyeyo, tomulemesa. Buli muntu alina omukisa gwe, buli muntu Katonda alina engeri gye yamukolera obulamu bwe, okitegeera. Buli Katonda alina engeri gye yamupangira future ye, obulamu bw'agenda okuyimiriramu, obulamu bw'agenda okutambuliramu. Bannaye sharinga audio eno etuuke ku oyo gwekwatako. Share this video to reach viral, okitegeera. Gweyo gwetuukako nti abaana bafiira ebweru. Kati for example, tubapositinga emirimu ng'oluusi mukale mu mirimu egyo mubeeramu emirimu emifu,
n'emirimu emituufu mubeeramu abafeera abapositinga n'abatuufu abapositinga kati omuntu napositinga omulimu ng'oluusi aba alina bayagala okuyambako nga babadde eyo bagwagala okitegeera naye comments ne zitandika okuvumirira omulimu ogwo okitegeera ne mutandika okulemesa togenda ojja kukomawo ofudde ne Uganda wano ofiirawo buli muntu alina deadline ye Katonda yamanyi olunaku lw'oliva mu nsi munnange waba yasalawo nti ojja fiira bweru era gy'ofiira bwaba yasalawo nti ojja fiira Uganda era w'ofiira okufa kya tteeka njagala mukimanye baganda bange njagala mumanye nti okufa kya tteeka kitegeera munnange bw'osalawo Katonda bw'asalawo nti bw'ojja eno ku kyeyo ojja fiirayo era ofiirayo era bw'asalawo nti ojja fiira Uganda okitegeera ne bw'oba tolwadde era ofa muleme kugamba mbuno bannayuganda bajja ne bafiira eno njagala mumanye nti Uganda olaba Uganda buli luvannyuma lwa wiiki efulumya ba housemaid oba abakozi bonna kanjogere ku ba housemaid ziboka Uganda buli wiiki efulumya ba housemaids 2,600 beefulumya ne bafuluma Uganda 2,600 naye omwana omu afa bufi bw'ati okitegeera omwana omu afa bufi n'olaba ejjano n'olaba embeera embi n'olaba Uganda yonna nti eyo abantu babonaabona nze nga sibonaabona abalala nga tebabonaabona okitegeera bannayuganda bannaffe abamu babeera ku byeyo ne beerabira ekyabaleeta nti oba bajja kukola ne batandika kwemoola n'abasajja b'abandi oba ne batandika kwemoola n'abakyala b'abandi naye nga muve mu kuwuddisa bannammwe abaagala okukola okitegeera muve mu kubalimba muve mu kubalemesa okitegeera banaaye muve mu kubalemesa leka omuntu aba n'omukisa gwe ajje yeerabireko ajje yeekolere ffe tukoze wadde tukolera mu mbeera mbi yabwe naye obulamu bwaffe bukyuse era bangi batwegomba bwe tuti si bwe twali okitegeera tetwali bwe tuti ffe naye era twebaza ensi z'Abawalabu zino n'ensi endala kubanga ze zitufudde kye tuli ani yali amanyi nti naffe wano we tuli tulibeerawo okitegeera naye singa tetwereka naye ate nga naffe okujja kwaffe eno baatutiisatiisanga ne batuga bajja batta bajja basalako emitwe bu vidiyo twabulabanga naye nga twasiba omutima ne tusobola okujja tusobola okukola ki okubeera nti twebeererawo kati emirimu gyaffe gyatiriira famire zaffe zeeyagala abaana baffe basoma lwa nsonga tukola ki twerekereza ne tujjamu okutya ne tujja ne tukola sheyalinga vidiyo eno etuuke ku oyo omuntu ayagala okujja ebweru ayagala okukola okitegeera omuntu yenna yina Katonda yamutondera omukisa gwe okitegeera Katonda yamutondera omukisa gwe waaba waakufa naawe waali asobola okufiirawo naye ate ensi gye tuyita ey'e Uganda omanyi waliwo kye bayita omukisa nti omukisa muzaale ensi y'e Uganda nga nze bwe njiraba ssaawa eno bw'obwoddaawo n'otuula n'ogamba nti ogenda kubeera ku mukisa muzaale olinde ssente zijje ndaba nga oba ovuze enkalu Uganda ssaawa eno tekyalimu ssente zibeeraawo okitegeera ndaba oba ovuze enkalu Uganda temukyali ssente temukyali bantu bayamba nti agenda kujja kuyamba akuweeyo miliyoni Uganda ne bw'otambula ekyalo ng'osaba mukwano guno omugamba mpa miliyoni tasobola gikuwa batono nnyo era bagagga nga bayambagana naye ffe wano ku kyeyo omwana osobola n'omuga nti mpa miliyoni 2 n'azikuwa kuba akimanyi nti omwezi gugenda kujja akole bazididacting kusalalewo ozimuddise naye kitali Uganda bannaye muleke bannammwe bajje bakole mulekerawo batiisatiisa nti gye bagenda kukola ki bagenda kuttibwa okitegeera bagenda kutulugunyizibwa ne Uganda abantu batulugunyiza ddala e Uganda ate nga mu nsi yaffe imagine katulaba ebiriyo imagine mu Uganda osanga bano abawala kankuwa example bano abawala abatunda emmere nze nakolerako mu kibuga naye ng'otunuulira abawala bakuleetera emmere abo bagitambuza
ku masoyaani abawala babawa 15,000 naye nga bakolera mu buvubi bakolera mu kutuuyana imagine wano teri maid akola ng'oyo omuwala weeye Kampala atunda emmere kubanga oyo omuwala atambula street ku street enkuba lwetonye n'akola bw'ati yenna n'atuuyana n'akkulukuka wano maid asiibamu esi ziba zimuwujja pozi lwagenzeeko mu ffumbiro okitegeera lwagenzeeko mu ffumbiro lwatuuyana ng'afumba naye nga kyatteeka ne Uganda muyina okufumbira obeera mu ffumbiro otuuyana okitegeera omuntu gwe nandigambye nti abonaabona bandibadde ffe abakola emirimu egiri ebweru kuba ffe akasana katwokya akakola ki naye maid nze era sivuma nnyo maid muwe ekitiibwa kubanga maid ssente ze nga bw'azikola zibeera mu nsawo ye sente za maid zibeera mu nsawo ye wifi eba yabwerere buli kimu kiba kyabwerere emmere internet byonna byabwerere buli kimu kyayagala akifuna mu budde ku bwerere naye ffe abalenzi oba abakola emirimu emirala buli kintu kyoyagala gwe aba alina okyetuusaako bwe baba bakuyambye ne bakuwa ekyemisana n'ekyayi ekiro gwe aba alina okwegulira so kaakati mudda mu kulemesa abaana ogenda okwekolera obwa maid nze mpagira buli mwana okugenda okukola obwa maid kubanga obwa maid buyamba nako omwana obutazunga kugenda kulaba basajja banamuwugula basajja banamutwala bintu bitagasa nze baganda bange bonna abawala saawa eno teryali Uganda bonna bali ku byeyo lwa nsonga era bayambye okukulaakulanya famire we tuba twagala 5,000,000 mu mwezi tezisobola tubula ono waleetayo akakadde waliyo ebyeyo by'e Dubai bisasula 1,000,000 2,000,000 okitegeera vako ebino ebyoyo bye Oman ebisasula 63,000 gavumenti olaba nayo yasayininga Saudi Arabia abaana bagende bafune 75,000 Abasaudiya bafuna 75,000 Abajordani bafuna 8 weewatyo okitegeera ekyeyo kye Dubai kiriko sente nga okola bwa maid abaana bafuna 1,000,000 imagine okitegeera abaana abakola obwa maid e Dubai bafuna 1,000,000 2,200 kyokka nga kiriina we Dubai gwe omulenzi avuma ba maid ofuna 9,000 oba 85. Sharinga video eno etuuke ku buli muntu sharinga video sharinga audio not a video share this audio etuuke ku buli muntu ayagala okujja ebweru ategeera amazima okitegeere ategeera amazima musharingire muganda wo sharingira friend wo sharingira buli gwe kikwatako osobola okulaba nga ategeera amazima babeereyo nga baagala kujja bweru naye nga bambi babalemesa bababuulira nti bagenda kufiira eno babuulira bagenda basalako emitwe waneyo amateeka gakola ate buli kimu kiri modernized tebiringa ng'ebyewaffe Uganda okitegeera wano osobola nosula ku kkubo paka obudde bukyanga teryakutteko okitegeera wano osobola otambula omwaka mulamba nga tolabye ku musirikale n'olaba omusirikale tajja na mmundu okitegeera ng'ab'e Uganda kwegamba emirembe giri mwezi n'ensi okusinga n'ensi yaffe Uganda gye bayita Pearl of Africa bannaye njagala abaana abaagala okubeera nga bagenda okukola muleme kubalemesa abaana bakyusizza abaana bazimbye ewaabwe ebizimbe bazimbye ennyumba z'abapangisa naye nga ba maid osanga omuvubuka ng'akola bwa security afuna 2,500,000 naye nga talina kyakoze lwa nsonga ssente zonna zaakola zimalira mbamalaaya oba kukola ki naye ng'omwana ali mu kiyumba azimbye ennyumba zazimbye emizigo naye nga abakola security ne kirina mu bavuma okitegeera omwana e Dubai akola obwa kirina wadde muwala wadde mulenzi okitegeera baba waliwo na Shamimu Shasha ngambye several maid in Dubai earns 1.5 up to 2.5 ekyo sikirinaako bukakafu simanyi Shamimu Shasha tujja kwogeramu ombuulire naye nga sikirinaako bukakafu ekyo nze abaana bendeeta era abaana abagidde mu mikono gyange bafuna 1,000,000
abalala miliyoni 1.2 ate nga tebakola nnyo kutuuyana nga bano abaana abamaidi abalala ekitegeera nga bamaidi abalala abazina ensi nga Saudi Arabia, Jordan, Oman. Omwana we Dubai wasalawo bayinza obeera mu nnyumba nga balimu abantu nga bameka nga bana kitegeera naye mmwe mudde eno ne muvuma abantu ne mubalemesa mbu bagenda kufa. Bannaaye njagala tudde mazima Uganda bantu bameka abafa buli lunaku, bantu bameka abafa obubenje, bantu bameka bebookya, bantu bameka abattibwa okitegeera abattibwa mu nzitibwa embi naye nga bo tetuvaayo kwogera nga tetuvaayo kwekalakasa. Naye meidi oba omuntu omu afiira ku kyeyo ffenna ne tulabanga ekibi, ffenna ne tulabanga ekyesiwaza naye ne twerabira nti okufa tteeka okitegeera okufa tteeka kyo era nze buli mwana yenna nkimugamba okufa tteeka buli muntu alina okufa wabula tomanya waawo ogenda kufiira okitegeera tewanya waawo ogenda kufiira kyeyalinga vidiyo eno etu audio nota video nandibadde mbyogera mu vidiyo naye wendi sirina amataala bagaggyeko bannange beebase naye nze just otuotumbuze neŋŋamba kanjogereko nammwe kwebino ebigambo kubanga abaana bangi ofuna obuzibu kitwala obuzibu okumunnyonnyola omwana buli wajja ajja omulaba mu mbeera mwali nga mbi mbutuufu otunuulira omwana n'omulaba nga embeera mwali mbi n'osalawo omuyambe n'omugaa kankuleete afazaali okolonsasule okitegeera naye n'atandika okuwoleza mbw ate bajja kungira biki n'olaba mbutuufu ng'embeera mwali mbi n'olaba nga tasobola naye kweyamba babalimbalimba abavubuka balimbalimba abawala n'agenda tugeze buli mu kutambuza mmere n'akalimbalimba n'akazaalamu omwana n'akalekawaawo ne kabeera n'akaana kaako okitegeera n'omulaba n'omutunuulira n'omugamba kanjye muyambe ajja ebweru akole ki akole okitegeera akola anansasula naye ate n'atandika okuwoleza bajja kunzita babonaabona kyokka nga ne Uganda ali mu kubonaabona okitegeera n'atandika okunyumiza mbu babonyaabonya abantu ne Uganda ali mu kubonaabona kyokka awoza bakubonyaabonya kiki ekisinga okubonaabona ng'ofuna ssente nze we nali njija ebweru omulimu gwe nasookera nze ekyeyo kye nasooka okukola nasookera Kuwait naye ekyeyo kye nasooka okukola nali nfuna $50 naye nazanyisanga ssente ezo okutuuka saawa eno wendi okitegeera munnange maidi ekisookera ddala afuna obukuumi okuva ba mukama bwe. By the way nze sijja gamba nti oba kinaye nze ntwala omukisa okwebaza n'Abawalabu nti bankuumidde basisita bange kubanga kati basisita bange simanyi singa oba tulina obwana bumeka ewaka kuba basisita bange singa kati saawa eno buli omu yazaalazaala dda nga babafunisa dde embuto naye buli akulaakulamu ng'oyo muleeta okitegeera ng'oyo muleeta ng'oyo muleeta bwe muleeta ng'ezo embuto nziwona beekoleredde baguza amapoloti gaabwe batandise okuzimbako ennyumba kati awo be bagenda okufuga abasajja tebagenda kunyigirizibwa tebagenda kubonaabona nabagamba mujje muboneebone mu myaka emito mu myaka egiddako muleme kubonaabona okusinga woobonaabonera mu bulamu bwo paka lw'olifa okitegedde kkiriza oboneeboneko okuva ku ebyo ebigambo mbw'ogenda kufiirayo bagenda kukusalako mutwe ffe nnyabo oba ssebo tuli eno nga tebatusalako mitwe okitegeera nga tebatusalako mitwe tuli eno n'Abawalabu tubavuma n'obavuma nga tebatusalako mitwe okitegeera. Bannaye muve mu kwebaka muve mu kubongoota muzuukuke mugende oba olabye omukisa ng'omuntu akutwala mutuufu nga buli kimu okyekenneenyeza genda okole okitegeera. Option zibeerawo e Dubai bw'osanga ennyumba nga nfu nga tojja gisobola you can tell us n'oddayo ku woofiisi ne tufuna ennyumba endala okitegeera n'okolamu eyo ennyumba ekuwa emirembe. Muve mu ebyo mugambe bannammwe
abaana gye bali babonaabona lwakuba ffe buli we tugezaako positinga emirimu nze mba n'ennyumba ennungi ze nali nkuumyeko kitegeera zinali nkumyeko bakama baazo nga baali baboosi bange nga nnyumba nnungi tero zipositinga emirimu naye omwowulira omwana nga akuwadde komenti noga kati ono muddemu ki ya rabbi naye ng'akuzzeemu komenti nga wamulabye nga tasobola na kugula mpale gy'ayambala naye nga ffe babajerega ssaawa eno tulina bye tulina okitegedde tulina bye tulina naye nga tubifunye mu kubonaabona tubifunye lwakuba nti twasalawo n'emitima gyaffe ne tujja ne tukolerera obulamu bwaffe abaana baffe basoma tebabagoba school fees lwa nsonga bawalabu okitegeera ene wadde batuyisa mu mbeera embi naye ate nga batuyambye okwezimba kati nze nandiggyewo omulimu ogumpa ssente zenfuna ssaawa eno okitegeera Uganda nga bw'ogiraba saasoma kiri awo nti oba nasoma nentikirwa nenfuna emirimu egyo gye naye Katonda ndi kino lwa nsonga bano abawalabu okitegeera be bannyambye nange ne mbaako bye mba nabyo mu bulamu obw'ensi muno nandibadde ndi awo osanga simanyi singa tezaaliwo zino ensi simanyi na gye nandibadde okitegeera simanyi na gye nandibadde ne buli woogezaako okukwata omuntu ku mukono nga imagine omulumiriddwa kuba kulumirirwa si buli muntu ali eno nti asobola okuteekamu ssente omuntu ali e Uganda n'amuleeta naye kuba kulumirirwa olw'ekisa n'ogamba owaayo wano waliwo akalima akalungi kampite munnange guba kampite omuntu gwe nalaba eno sayidi n'eno okitegeera ajja akakole abeeko kyaliisa famire okitegeera abeeko kyayamba mu famire ye naye oba omuntu omuyamba kumujja ku kisenge ekigenda omugwira naye n'agamba kireke kingwire n'atandika okukuwoleza nti tubonaabona abantu babasalako emitwe biki kambabuulire abawala bali eno beekolera abaana basalawo abo abawala be mwalabanga e Kampala nga basosola enjala nga basiiga enjala batintinga emimwa baabireka baamanya nti guno omulembe gwa kukola era bali mu mayumba beekolera nze njagala nnyo maidi kitege nze njagala nnyo omuntu nga maidi era muwe ekitiibwa ki era ba maidi mwonna gye muli mwebale bambi mwebale ekyo kye mukola mwebalire ddala mbaagala nnyo kubanga bamaidi be bantu abakoze ebintu eby'omugaso mu Uganda bamaidi be bantu abakoze ebintu ffe bye tutasobola na kukola maidi sente ye nga bw'agifuna ebeera situwadde sente ye nga bw'agifuna tetolebwako okitegeera tetolebwako naye kaakati ate gujja genda ofuna omulimu omulala babeere nga bakuwa ssente okitegeera nammwe abawala ate kambabuulireyo nakino nammwe bamaidi abakomyewo e Uganda abaagala emirimu emirala kuba mujja mu bokisi yange nimutandika twagala emirimu mbu nga si maidi nga si biyumba kati kankubuulire kansooke n'omulimu ogwa kiriina wano nga sijja kulimba nga byonna bituufu kiriina okujja okukola nga kiriina ogenda tuteekamu miliyoni eziri wakati wa miliyoni 3.5 ne 4.5 okitegeera zezo ssente z'ogenda okuteekamu ng'ova e Uganda ojja e Dubai okola ogwo omulimu gwa kiriina ogenda tuteeka miliyoni 3.5 okutuuka ku 4.5 naye ezo miliyoni zizootaddemu ogenda kuba ofuna 9,000 okitegeera togenda kusukka 9,000 njagala nkubuulire amazima agakaawa togenda sukka 9,000 ze 9,000 bagenda kuba bakuwa chai bagenda kuba bakuwa emmere ey'ekyemisana naye ekyeggulo tebagenda kukikuwa kwegyo 9,000 ogenda kutoolako ssente yagala oba toyagala ogule emmere ey'ekyeggulo kwezo ssente ogenda kutoolako laazima ogule engoye ez'okwambala kwezo 9 kwezo ssente ze bakuwadde laazima ogenda tutoolako ogule ebyokunywa e Dubai tosobola bbeerayo nga toyina byakunywa kwezo ssente 9,000 ze bakuwadde ogenda kutoolako osasule wifi kuba olina okubeera nga oli connected okitegedde kwezo ssente ze bakuwadde jjukira ogenda funamu olunaku oluli off
off ogenda laba emikwano gyo nga gigenda out gigenda teekeddwa zisalako ogende out mu zoonoone ekyenda ekyo njagala otegeere muganda wange nga tonnaba kusalawo kuyingira bwa maidi kyeyalinga ODN etuuke kuoyo ayagala okujja ebweru mubuulire okitegeera ye nyini yeerondereko ng'otaddemu miliyoni 4.5 naye ng'ogenda funa miliyoni ogenda funa emitwalo 9 ogenda funa emitwalo 9 ogyeko engoye ogyeko ebyokunywa ogyeko ekyeggulo ogyeko ne wifi ndowooza ekinene nnyo ojja sigazaawo emitwalo 40 kitegeera emitwalo 40 kyokka maidi ye wane Dubai maidi ateekamu miliyoni afuneemu nga salary nga bwagifuna totoolako wadde n'ekikumi wifi ebeerawo free buli kimu free okitegeera kati njagala obeere n'omutwe ogulowooza okitegeera njagala obe n'omutwe ogulowooza olowooza kiki olowooza ssente aba afunye mmeka gwe oba ofunye mmeka kati omulimu oguddako mulimu ng'ovudde ku gwa kiriro omulimu gwe nandizeeko awo kaŋŋambe waitress and waiters okitegeera ogwo omulimu ogenda teekamu miliyoni okuva ku 4.5 paka ku 5.5 ze ssente z'ogenda okusasulira omulimu ogwo ogwa waitress waitress o waiter ogenda kuteekamu ezo ssente okitegeera kusaasira sigambye kufiira mu biyumba naye nga woba oli mu kiyumba kusaasira beera eyo kubanga ofuna ssente ezisiku we tuba tubaze ssente zo ziba ne value okusinga ezange njagala ompulirize bulungi okitegeera kusaasira sharinga ODN etuuke kuoyo ayagala okugenda ebweru tuli ku mulimu gwa waitress okitegeera bino byenkugamba mazima muve kwebaana omuntu akugamba mboleeta miliyoni 3 nkufunira omulimu gwa waitress abakulimba batagenda gukufunira okitegeera ate muve mu ebino ebyokugamba mbu ogendedde ku visiting visa bakunoonyeza omulimu ebbanga lyogenda omala nga tonabafuna mulimu awo wonna ogenda kuba olyawo ssente nga ssente okozesa zizo ezo zonna ssente zibale njagala obeere n'amagezi muganda wange okitegeera obale ebintu ebikuyisaawo kyeyalinga ODN etuuke ku oyo ayagala okujja ebweru kati omulimu gwa waiter tutaddemu miliyoni 4 n'ekitundu okutuuka ku 5.5 omulimu ogwo ekinene nnyo bagenda kuba bakuwa miliyoni 2 okuva ku miliyoni 1 paka ku miliyoni 1.5 era zezo ssente owulira ezo ssente zenkugambye miliyoni 1 paka ku miliyoni 1.5 nga weeyita njagala bagenda kuwa chai bakuwa ekyemisana ogenda kweriisa ekiro ogenda kwegulira engoye olina otambula ne banno kuba emirimu ekigibaagaza lwa nsonga nti muba ne off okitegeera naye wano maidi bakama be bagenda ne bamulambuza n'ebifo ate gwe alina off byotasobola na kutambulamu lwa nsonga oba tolina busobozi bwabyo okitegeera munsonyiwemu wakuba nti oba tolina busobozi bwabo kakati miliyoni 1.5 oba miliyoni ogenda kwekanga nga owaiter oba waitress nti ku musala gwafuna asevinzeeko emitwalo nga 7 era maidi we Dubai aba amusinga kirizagana maidi we Dubai era aba akyasinga waiter njagala okakase kakati wetuba tugenze ku mirimu ng'egy'abadreva badreva wano muba mugenda teeka miliyoni 7 ku 8 ku 6.78 egyo emirimu gya driver kisinziira oyinza ofuna taxi kisinziira okoze otya okitegeera okoze otya ogenda kujja
ogenda kujja osange ng'amakubo g'eno malala nnyo n'ag'e Uganda. Okitegeera ogenda so okumala emyezi nga 6 nga nebyovuga byennyini nga nebyokola tobimanyi, ogenda beera awo bwotyo nga ye maidi ye yukira maidi bw'atandika okukola omwezi ye ogusoose bw'ati bamusasulirawo, kati gwe ogenda beera awo ng'oli awo ku probation. Okitegeera oli awo. Bintu bino nno byenkubulira bikulu, wandibadde obitwala nga bikulu n'obiwaako ne munno. Okitegeera wandibadde obitwala nga bikulu. By the time when nabeera live in video nosobola okumbuuza kyoyagala kyonna, nze nenkubuulira nze maze emyaka 6 ku kyeyo, sisitimu yonna ngimanyi. Okitegeera sisitimu yonna ngitegeera, tosobola kunnimba. Okitegeera kati egyo emirimu gya security guard saawa eno abantu abasinga gye baagala, buli omu n'atandika njagala security. Ogenda teekamu miliyoni 9 n'okugenda waggulu okufuna security ng'ekuwa miliyoni 2.5 oba 3. Okitegeera saawa eno security yeringa eriko akasente k'osobola okubeera nako ne weeyagaliramu. Ate nga saawa eno e Dubai security waliwo security nga bakuwa miliyoni, waliwo abalina security nga baba ne miliyoni ate nga bateekamu ssente. Okitegeera emirimu emirala ng'obuzimbi egyo gigenda beera mu miliyoni 4 weewatyo z'ogenda otuteekamu naye ng'omenyeka. Okitegeera helper ogenda kati sometimes mba ne ba maid nga bakolanga maid ate nga sometimes bakolanga ba teacher. Okitegeera obanga maid naye nga sometimes akolanga driver, asobola otwala abaana ku ssomero kati ate abo bo basobola ofuna miliyoni 1.5. Okitegeera naye kati nze njagala omaking sure nti eyo miliyoni y'ekitundu nga bw'ogifuna ogenda gitereka. Okitegeera ogenda gitereka nga bw'eri, togenda gitoolako, togenda tolako wadde olw'ataano. Okitegeera muganda wange, oba wakukola tegeeza muganda wo, tegeeza ate wobeera ng'olina ofunyewo akasente. Okitegeera ng'olaba olinayo basisita wo, olinayo baganda bo, obagambye ebigambo byo ne babikkiriza, bayite bajje bakole musobole okwekulaakulanyiza wamu. Okitegeera kinyuma nnyo okubeera nga bw'oba ovuga benzi nga ne muganda we alinawo maaka 2 bityo n'olema kusinzibwa gwe wekka. Okitegeera kusinzibwa gwe wekka, buli omu n'ategeera nti gwe mugaga wa famire. Kinyuma baganda bo mwenna ne mubeera nga muli baki, nga mulinawo ku kasente. Naye nga bamaidi mwenna munywerere ku mirimu gye mulina. Bwe munaasalawo mugambe muno mufuluma bweru kukola gino emirimu giriko ofu yokka. Okitegeera naye nga ssente bano abantu abakola ebweru ssente mubasinga, muli b'amaanyi, mukolera ddala ssente ne ziwera. Okitegeera nze ndabira ku baana bennina baganda bange abakola nga bamaidi, ssente zaabwe zibeerawo wozaagaya, naffe ezaffe ziba n'ebizibu. Okitegeera ziba n'ebizibu ezaffe. Okitegeera kati oyo yennyina ayagala okugenda ebweru okukola nga maidi, mulekeraawo okutiisibwatiisibwa. Mulekeraawo kutiisibwatiisibwa nti bagenda batta, bagenda basalako emitwe, bagenda bakola biki. Mulekeraawo okutiisibwatiisibwa. Mulekeraawo okutiisibwatiisibwa. Ffe gye tuli tebatuttanga tukyali. Okitegeera twasulamuko n'emizikiti ne tusulawa naye tebatuttanga. Omuntu okufa libeera tteeka, yonna gy'oli osobola ofiirayo. Okitegedde gwe just kasita omanya ekyakuleeta, kasita omanya ekyakuleeta oba ko katuufu. Okitegeera n'oyo omuwala eyafudde Sheri sisuubira nti bassemutte. Okitegeera yabadde ntuuko ye tebassemutte. Muve mu by'okugamba nti batte. Sharinga audio eno etuuke ku buli muntu oyo yenna ayagala okujja
ebweru akole. Lekyo tusiime, weebale kuwuliriza. Anet Mulumba weebale kuwuliriza. Nabatanzi Fiona weebale kuwuliriza. Shamim Shasha nawe weebale. Ni omulala, maybe those who come with these so-called companies. By the way, Shamim tujja kwogeramu mbulire gwe engeri gy'okikolamu, kuba ye Shamim ate yaŋŋambye nti bamaidi b'e Dubai waliwo n'abafuna miliyoni 2. Okitegeera, waliwo n'abafuna miliyoni 2.5, waliwo n'abafuna 1.5. Kati ndowooza olaba nti ekintu kino kyamaanyi. So mwenna bamaidi abakomyewo kuva Oman, kuva Saudi, kuva Jordan, temupakukira mu mirimu mirala mbu mwagala kirina eyo mugyesibyeko nnyo, naye kirina egenda balyako obusente bwammwe. So nga wano e Dubai osobola okukwata miliyoni 1, osobola okukwata miliyoni 1.5 n'ogiteekamu n'ofuna visa n'ogenda n'otandika okukola ssente ne ziddawo mu bwangu. But when you come with visit, you get good clean money. Charity Rita bagambeko wamma batunafuya. No, temukkirizibwa kunafuyibwa bannange, temukkirizibwa kunafuyibwa, temuggwamu maanyi. Teri muntu atagenda kufa ku nsi kuno. Okitegeera, kyemuba mulina okumanya nti teri muntu atagenda kufa ku nsi kuno. Okitegeera, Katonda yasalawo ddi lw'oba ogenda okufa. Muleme kubeerawo nakutya. Omanyi buli lwotya, mbadde mukimanyi nti ensibuko y'obwavu ekisookera ddala kuba kutya. Gy'okuma okutya obwavu gye bukoma okuluma. Okitegeera, gwaliko sharinga audio eno etuuke ku buli muntu yenna gy'ali. Abantu bangi baagala okujja ebweru naye batya. Okitegeera, baagala okujja ebweru naye batya. Abantu babatiisatiisa. Oli webiba byamulema gwe tebijja kukula. Gwe gezaako weegerezeeko gwe nga gwe naawe onyumye ekikyo. Okitegeera, onyumye ekikyo gwe naawe otandika okunyumya ekikyo ky'omanyi kye weerabiddeko. Abaganda bagamba amaaso g'Omuganda gali mu ngalo. Naawe genda ofune ky'olaba ky'oba onanyumya, lekera baawo batandika okunyumiza. Okitegeera, ebyo eby'okutulugunya abantu byaliyo dda. Kati tuli ku modernization. Okitegeera, omulembe mupya gwe tuliko. Ffe twajja mu buyeeyo nga n'Abawalabu tebasobola kwambala mpale, naye kati Abawalabu bambala empale ne batambula ku masitwiiti gaabwe. Muvemu ebyo eby'okutiisibwatiisibwa. Muganda wange, genda ofune paasipooti, genda ofune endagamuntu, funa paasipooti. Olaba kampuni ekutwala nga ya ddala nga tegenda kukutwala kubonaabona, gendayo ofune omulimu ogenda okole. Oba tofunye mulimu gyangu inboxing oŋŋambe SBK njagala kukola. Okitegeera, ojje ffe tujja kukufunira wano ekiyumba okole. Okitegeera, okole nga togenda kutiisibwatiisibwa n'obuzibu obulala. Bannayuganda temwagala kukola, tetwagalira ddala kukola. Era olaba engeri eno gye tukolamu ffe Uganda si bwe tukola. Ffe Uganda tukola tuwummulawummula. Okitegeera, tetwagala kukola. So bwe tutuuka eno tutandika okukola emirimu ng'ate bwe tuba tulina ogikola tugamba batubonyaabonya. Naye ate ng'ekyo kibeera kibi. Bannayuganda tulina okubeera nga tuli bakozi nnyo ddala. Tulina okubeera nga tukolera ddala nga bwe kisaanidde. Sharinga audio eno etuuke ku oyo gwe kikwatako, ku oyo gwe kikwatirako ddala. Abalenzi panaawo
sijja kulimba emirimu gyabwe mizibuzibu naye ng'ate abawala bambi bayiyiza ssente abaana abawala mbagala nnyo bayiyiza nnyo ssente guno omulembe bayiyiza ssente Dubai mpozi omulimu gwe sitadiiringiramu kujja kukola nga malaayo gujjo sijja kuwa magezi era sigudiiringiramu wadde nga bangi bagufunyeemu ssente bagukola naye nze ogusidiiringa nagwo era sikwatagana era oba ogwagala toinboxinga okitegeera totawaanya simu yange obanga oyagala omulimu ogwo bwe gutyo sharinga audio eno etuuke kuoyo ayagala okujja okitegeera ayagala okujja ebweru musharingire audio eno okitegeera sharinga gwe ne bwosharinga gwe n'ovaako gwe kasita owulidde sharingira omulala atanaba kuwulira naye ajja akole ki naye ajja awulire mulekeraawo kutiisibwa mulekeraawo kukangibwa mujje mwekolere ssente zammwe mukulaakulanye famire zammwe mukulaakulanye abaana bammwe mwekulaakulanye nammwe nga mmwe mulekeraawo kutiisibwa obanga olina ekintu kyoyagala okikolanga ggwe tokikola kuba gundi akikoze okitegeera teri muntu gwe bagenda salako mutwe teri muntu gwe bagenda kumanyira teri muntu gwe bagenda kutta olina waka waliyo ab'ebijambiya bajja ne basala famire enamba nga teboogera nti bannaye we munadde Uganda bajja basalako emitwe waki boogera nti we munajja eno bajja basalako emitwe mulekeraawo kutiisibwa funa ssente zo funa pasipoti yo yangu ebweru okolerera obulamu bwo teri agenda kukolerera teri agenda kuddaawo kugamba nti kwata ssente ez'obwereere yensonga lwaki abantu abali ebweru sometimes mutugamba tubasindikire ku ssente netugaana lwa nsonga zitumenya Uganda ssente zimenya naye ate nga ntono eno zimenya naye nga nnyingi era ng'oziraba zirina zezisobola okukola jangu omenyeke jangu otabakane naye ng'otabakanira ekiwera jangu ofune kasente akawera wadde obonyeebonye okoledde embuvubi naye ng'olina kyogenda okukakolamu zanya okubeera e Uganda muvenemu endowooza gye mulowooza ne mutandika okudda nze mbeera e Uganda afazaali nenfuna emitwalo gyange 10 naye nga sigenzeeyo ne banjezesa ttooyi ne basa n'embwa muntu ki wano e Dubai bwe baali beebasizaako n'embwa nze njagala oli aleeta vidiyo aŋŋambe nti banneebasa n'embwa e Dubai okitegeera ebyo byonna kulimba bulimbi bantu na butaagaliza bannayuganda tujjudde obutaagaliza tetwagaliza bannaffe okitegeera wewabaawo akalimu ng'okalaba naawe weekalinga nga kaddala nga si ka kiwaani nga kaddala kayitire munno agende akakole sharinga audio eno etuuke ku buli muntu okitegeera muganda wange gwawuliriza Christine babiri ekituufu nnyo Charity on point nkutumiddeko riti Naigaga Esther wamma oli mutuufu nnyo Charity yaozeemu wamma n'abamu emitwe ogisala biba byabagoberera okuva e Uganda ate nga banafu bakusaba kituufu n'okusaba kwetaagamu munnange weebale kusaasira siyala kyogamba oyagala tufiire mu biyumba sebo si kufiira mu biyumba kusaasira siyala naye buli muntu alina omutwe gwe era buli muntu alina entegeera ye kati gwe kyolaba ekikuyisaawo kyoba olina okgenda nakyo naye ffe buli kimu batuwa kituufu nedda si kufiira mu biyumba wamma naye naawe itunulemu ate n'okufa kalenda n'abatali mu biyumba bafa kituufu wamma thanks dear for good message Kakorigan weebale nnyo munnange Sheni Men's listening Nanteza Margaret listening sharing a video ene etuuke kwoyo atanabagiwulira audio is not a video it's audio
sharing etuuke kwoya tannabagiwuliriza abantu baleme batiisatiisa mukitegeera baleme batiisatiisa mujje mukolerere abaana bammwe kuba kati ennamba etannaba kuzaalako ey'abawala e Uganda ntono era ndowooza yeyo eri masomero naye abasinga bazaddeko mujje mukolerere abaana bammwe mujje mukolerere bakadde bammwe mujje mukole ekyo kenyini kuba guno omulembe by the way nze njagala mbabulira abakazi be basinga okukola guno omulembe abasajja ennaku zino beesuulira nnyo gwa naggamba tebakyayagala kukola baagala bakazi balinamu kasente era bawulira ku TV nti twagala abakazi balinamu kasente bannaye so mujje mukole ennaku zino abakazi be basinga omala be balabirira abaana be babaweerera mujje mukole muve mu kutiisibwatiisibwa muve mu kusosola enjala muve mu kuzaalawo emirimu nze neewuunya mukola ku mobile money e Uganda babawo $15,000 omwezi kyokka babayisaamu amaaso era babakola ki baba boggolera bagana baboosi bammwe ekitegeera tewali kyanjawulo boosi asigala boosi kati gweoyagala boosi akusitule nga ye boosi wo okitegeera era boosi asigala boosi ne Uganda boosi oba olina omuwa ekitiibwa oba olina okuwa boosi w'ekitiibwa okitegeera mujje mukole baganda bange muve mu kwebaka mujje mukole I have worked 4 years as maid. I want to get another job, please. Smarter Nelly. Oba okoze emyaka 4 ngenda kujja twogeremu naye nga omulimu gwe wandifunye emirimu gino gy'olaba kati emirimu gino egy'ebweru temulowooza nti bamaidi mwe mukoowa mweka emirimu egy'ebweru gino naffe tukooyera ddala kati nina abakashiya ne bakashiya bakola bayimiridde bambi kati gwe njagala okola okuva ku ssaawa 4 paka okuva ku ssaawa 1 paka ssaawa 4 ng'oyimiridde buyimirizo bakwemu eddakiika 3 ofune break oddemu oyimirire paka ku ssaawa nga 10 okitegeera ebyo byonna emirimu gyonna gikooya kyekimu saagala ogambe mbu waliwo emirimu egikooya n'egitakooya emirimu gyonna gikooya kyensobola okugamba okitegeera emirimu gyonna gikooya kyolina okumanya muganda wange nze saagala kutwala baana saagala leeta baana ate oŋŋambe biki nti mba njagala nkubuulira amazima ekiri eno neki kyogenda osanga emirimu gyonna gikooya kati ffe by the way nze ndi driver okitegeera ndi driver naye ate nze sivugira kampuni sivuga nti taxi no nze Katonda yannyamba nenfuna omukisa nti nvuga mugagga n'abaana be gwe mulimo gwenkola okitegeera Katonda yannyamba yansaasira okitegeera yansaasira era ne bendeese bonna sireetangako mwana n'akaaba sireetangako mwana n'ankaabirira naye nga nze sireetangako mwana nti akola oba nga kashiya oba weeyita kuba be nnali ndeese baayisibwa bubi era ne ssente zange ne zigenda nnyingi ku bo okitegeera paka we baafune ate nabaleeta kukola nga baweeyita okitegeera nabaleeta kukola nga baweeyita naye gye byakomekerezebwa nga bafuuse bamaidi okitegeera nga bafuuse bamaidi lwansonga natula nabo nenjogera engeri gye mba ntambula nfuna ku biyumba ebirungi nange byendaba nti birungi okitegeera nange byendaba nti birungi nendaba omwana nti wano omwana ajjafunirawo emirembe bajja muwa miliyoni ye nenziyogera ne mukama we n'akola ku visa okitegeera buli kimu
ne kiggwa mu mirembe ng'omwana tabonyebonye ng'afunye essanyu ate nga nange nfunye essanyu kuba nze essanyu lyange kulaba omwana ng'akola ki ng'akola ssanyu lyange kulaba mwana ng'akola ng'era afuna kasente sharinga audio eno etuuke ku oyo ayagala okujja akole muve mu kutiisibwa mujje mukolerere obulamu bwammwe mukolerere n'abaana bammwe okitegedde ensi mwe tuli yakwekolerera yakwefaako ngenda kwebaka naye kansome ndowooza ku komenti zammwe wano Jessica Musimenta thanks brother Jessica Nangonzi is listening Smarter Nell inbox me your number okay tugenda kuba twogerezeganya ndowooza kambasiibule paka lwendidda ku audio bye bye musule bulungi